wasonda gwe ninako emitwalo gyange egyo emeka ebiri gireke lugono kwata mu emitwalo gy'ebiri ekyo kiveewo ngasabye entono nezijjayo gowe ebiri togera manyira Jaden kale Saimo wazo yagala ku protectinga Jaden kale ozipad baneze zange bazenzereza. Thank you so much. Ne mbambaze bobi. Adenda nga nkola ku live ya gondi. Yasenga sidi kubanga lyanvomedde ampise buli nnya Junior Mutuli. Ne nkulira akuyita ngamba. My brother Junior ne bambi yankompasate nze ebivumo. Olwo nenda bakabatanga manyira. Gwa Junior oyo mukazi yakuvuma so what? Kati gwe kabato baddo nyamba ki gwatanvumanga. Have a right. Akuvuma akusasula. Aye nze kastovuma no sasula. Emitwala 5. Gwaliompadde ziriwa. Junior wakoze byo okuddawo ne Sengasidi wabadde avuma kabatanga badde tamudda mu Sengasidi. Di kabata lwavuddeyo kunwanira nga Sengasidi anvuma. Katata maze okuddawo naye. Omukazi ankompasate nze. Mazeewo. My sister Senga. Ndakuvuma. Saimo buli wokulanga songo vola abana babalala. The same energy is going to come back to you. Waliwo ebintu ebitutuuseko nga bakiyita professional hazards. Kati bino ebyokutuvuma nze ba YouTuber munsobedde. Nina abantulako wano ne bavuma maama wange nga bwe tuli abanaku. Nine wali oyagala kusiba. Naye wali oyagala kusiba. Nali njagala kola ki? Kusiba. Nanjagala kubasiba. Nze nyinza okusiba ezembwa. Kuwanda bako nga nyanze kubasiba. Eyabasiba bamumanyi. Nesina budde bwa kuvuma YouTube mbwa avumya maama wange mbunyende ko police. Mu bantu abavuma Zubeda mulimu abamulirako ennugu. Ebadde takimanyi. Agamba gwako. Obadde amanyi tayita kye yabakoze ekiri awo. Saimo twavumye ba Chosen Beke ne tubagayagaya ne tubateeka wali. Chosen Beke yesi muntu. Nemukwata abana be ne mubavuma, nemukwata mukazi we ne mukwata bba ne mubavuma. Mwina ngeje mugezaamu fayiro. Junior amuli mukugeza fayiro. Ani yali avumye kwanda ba Chosen Beke. Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel ne tukuweerako essuuka ne tukuweera kate ne blanket ate nga 11 n'ekitundu gogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna towel eno kwetussa ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu tusangibwa wano e Kasubi nga wakava mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Kale kusema official njagala kukubuuzaako n'okwebaza okubeera nga totwegasseeko enaago osinzira kubanga olunaku lw'emmanyi nakwemezi 16 webale kubanga ate kwoli. Kale bannaffe aba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge basange Kasubi otuuka ku bitaala voting agende Namuŋŋoona wojja okubasanga tukyagenda mu maaso okubeera nga tutunda eby'omu kisenge packages ezenjira okuva ku mitwalo 35 n'okwambuka waggulu tutereeze ekisenge ekyo kirabikire ddala bulungi masuuka pillowcases emifaliso bitanda byonna ku Rosemary Beddings tujja bbanga tubikufunira tukule ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo ojja kusobola okuba nga ate obitegeera. Merinio Logistics batikka bintu babijja China nga bayita mu ggwanga erya Uganda bakutegeeza gwe Munnayuganda ali eyo nga yakutandika busuubuzi onoonya abantu b'osobola okukwatagana nabo. Merinio Logistics be batuufu b'oba okukwatagana nabo bakutegeeza nno batya bakutegeeza nti nno basobola okukutikkira ebintu oba omaze okubishoppinga e China nga bituuse e Kampala basobola okukuguliza ebintu ng'oli Kampala n'obigula e China gwe n'otagula tiketi n'otuuka n'ebintu ebirala bingi nnyo bakuwa ku magezi singa gwe yagala kutandika kusuubula n'ebintu bingi nnyo basange ku ofiisi zaabwe Kampala then ne China balinayo ofiisi ku nnamba ezo ez'essimu ebisingawo okuba nga ate obitegeera. Internet ya Airtel gye tukyagenda mu maaso okubeera nga tukozesa unlimited internet okuva bannaffe ba Airtel
tukutegeeza nti nno gy'oba okozesa okuuploadinga, okudownloadinga, okustreaminga, tokkiriza mirimu gyo kugaana kutambulira internet, okozesa internet yaffe ya Airtel, ate bw'ogiteekako okufuna free calls, free SMSs, ne free calls ne SMSs za bwereere okumala omwezi mulamba, package eyo bw'etambulira. Nina Junior wano, ogamba otya? Ndi ogamba otya? Wetuli bigenda bitya? Bwe bityo bitonotono Simon mpozi mmwe. Kasana Akasana ko kangi era akwa kati n'ebyobulimi nabyo bannange. Wali watandika kulima? Natadde wamanyi season yetandise. Ne season tekuma mu February olowooza. Enkuba ne yatonya kuva ddi si mu January. Naye kakati ffe twali tumanyi nti guno mwezi gubeera gwa nkuba. Lwaki yankuba? Betonya mu Maachi mu April mwonna neetonya. Awo gwokutaano omusana ne gutandika. Nga gwaggwako kuba June bakungula kasooli. Yes. Era omukungulira mu musana. Kaaka ennaku zino. Naye kaaka bw'etonya. Kaaka bw'etonya. Kuba kaaka ebiri siriyaasi. Yes, weetuli wano. N'olutalo lwa Iran nalwo lukyagenda mu maaso bwe. Naye kati lwavumba eddoolo. Lwavumba eddoolo omwana ava okumpereza video ku makya. Nga Iran ekedde kuba kizungirizi ku airport ye Dubai. Naye emizinga nayo gijja giggwako. Ekedde bawaamu. Nabo balabika kye balinze. Ate gyekuba gye gidda. Nabo balinze gibaggweko. Ate baba kuboloza gibaweddeko baka bakyali balina factory ekola emipya. Nze baasooka okkuba ezo bo we bakola. Olowooza lwaki entalo zitwala emyaka 8? Naye kati oluwangaalawo oluba terulabisizza Amerika, lwaki tulowooza Amerika egenda kuyisa? Amerika nayo kyekifunamu because kampani zaazo ezikola ebyokulwanisa ziri mu kukola olutalo ssente. Etunda bya kati ekola ssente Amerika. Bali mu kulistookinga. In fact kati agamawanga gonna ga United Arab Emirates, ga Saudi Arabia, ga Israeli, ga Bahrain, ga Kuwait gonna gataddeyo da order. Bagakolera defensive ki? Systems. Bagakwata ebikompola. Aha. Wadde Abanyamerika ssente yeeziwa. Bagamba leeta tukufuneyo gundi. Amerika ebimu ku bigifudde superpower etunda security. Etunda. Era Iran nga bamaze ogikuba amakampani ga Amerika ge gagenda ozimba Iran bwe bakola. So golulabanga olutalo naye business. Era ba contractors abakola ebyokulwanisa mu Amerika basanyufu because era bano ba contractors banyini makampani aga agakola ebyokulwanisa be bateeka ssente mu bululu bw'abakulembeze bajje. It is wide. Mu lutalo mululabira wano. Ekyo kyennyini kati Amerika abatafunamu be bawalabu. Yo Dubai tefunamu. Wakali Dubai nsi y'abalambuzi. Yes, sente zikubiddwa. Ebizimbe babikubye. Abalambuzi abamu tebajja kudda. Dubai badde marketinze nga safe haven. Abagagga babeera nga tewaliyo crime. Otegera? Kati yo tekola ki? Ninga Amerika yeefunamu. Because kati kampani zikoze ebyokulwanisa emyaka 10 ago. Bibaddeyo mu stock bitundewa. Kati buli olabanga olutalo Simon manya eyo business nayo. Tebakola bo mu kulima lumonde. Tebakola bo mu kulima butungulu. Israeli ngagga nnyo. Nsi ngagga. In fact Israeli yekana n'abawalabu obugagga naye abantu tebakimanyi. Naye Israeli yetunda ki? Yakulwanisa. Security magezi. Batunda security. Batunda information. Intelligence z'amawanga gasinga obungi zikwatagana ne Mossad yebagamba. Goza ati Uganda baba bagenda ojje kuba bomu ekitongole kya Bungereza M16 oba M15 kyetugamba. Uganda banaatera obbakuba mu. Tuba twasasulira olugambo olwo. Kubanga tuba tulina strategic military ties of intelligence n'amawanga ago. Yes, amawanga mulala gategeera bagenda kukuba ne basirika.
amawanga galinga bantu sayimo otera okunkolesa no nga junior ekyo kiveeko n'amawanga bwe gakola ki bwe gali kubanga terrorism 80% of obutujju busupportingibwa amawanga malala abatujju balina back eggwanga eririba habaling exactly eriba wa intelligence eriba kuuma Bin Laden bamujjawa Pakistan nga aliranye base esinga obunene mu Pakistan we yali asula kiringa koni okupangisa ennyumba ali ku military barracks nga wabeera era America yayingiza nnyo ne Pakistan nga Pakistan government temanyi kabava bagamba aba Pakistan tujja kuba Bin Laden bandi mulabudde kati Bin Laden yayina amawanga ge yali akiikirira agatali masanyufu ne America era tulowooza nti Abarabu baagala nnyo America si bwe kiri era ne Iran yayina amawanga agagikubira essimu negajiga baabo batukubidde tunaasulirako awo musajja bwongere President wa United Arab Emirates UAE yagamba abalabe baffe tebalowooza nti tuli is a prey ne United Arab Emirates allegedly naye badde etabula amawanga amalala kati golooza bwe bakuba airport yaayo ne bakuba kyeki gikubya yakoze ekyo ekolagana na America abawalabu olutalo oluva lwatandika bagamba bo tebaluliimu which was true ne bagamba ne base zaabwe eziri mu America America tegenda zikozesa kuba Iran era ne bakituukiriza lwaki Iran yagenda maaso n'obakuba eriyo nabo abapika Iran eriyo abapika Iran muteekamu opika genda maaso kuba kakati gwe olutalo luli broad ekyokubiri ewatali kulimba America olutalo ejja dduwangula naye ng'eruludde twali tulowooza tukina kuyisa mukka mu kisero business ayina Navy SEAL ayina Delta Force ayina ba Green Beret America eyina buli asset ne bwe gati kati teeka majje ku ttaka waloddeko be bayita night stalkers waliyo bawuliddeko ba night stalkers department ya America ba pilot abavuga ennyonyi pilot bamugamba nti ogenda kutwala ba Navy SEAL mu Afghanistan kiro embeera y'obudde tewala nga nnyonyi kubuuka tewali airport kati gwe ne weeyiye engeri gy'obatuusaayo Delta Force mu history ya America buli wowulira nti wa Delta Force tebamanyikiddwa n'amagye ga America tegabamanyi kitongole kyekusifu sayimo bookera ku makyali bagaa nti ogenda mu Delta Force batuma maamawo oba baganda Delta Force ne budget egisupportinga mu America eri classified ne ba Congress tebagiteesaako Delta Force missions zeekola nga gye yakoze okuwamba Maduro president wa Venezuela teziri published unit mu America ekola operations yeri awo kukola specific operations nenga teri documented tebali documented tebali reporting mu normal channels za America ez'ebyokwerinda era newe baba babawa instructions kati mukuŋŋaane bakozesa codes tebabayita n'amannya gaabwe ne Delta Force tebali kuluutinga mu bantu ba bulijjo bagenda mu buli sekita asinga mu sekita gwe bajjayo nti mukunyoola ekisakiro sayimo gwakuli twali mu kirasi y'okunyoola ensingo sayimo yegwe sayimo yanyoola bulungi mu cyber warfare wano mu computer gwe mu IT oli kafulu ng'oyingira Delta Force bye mubeera onogamba nti twasoma mu class 2019 omwana ono yabulirawa kati tulina kye tuyita team SEAL team 6 SEAL team 6 ba ye yakuba Bin Laden SEAL team 6 nayo unit
Kati omuntu atamanyi bwakugamba ti America olutalo lugiremeredde omutunuulira ngalaba ono. So America yakola kiyakola neyingira Iran kati eri mu business. Bo eimu yabo objective nga bayingira olutalo luno. Esooka yali yakulemesa Iran ekola nuclear. Balinawo ekyo kyasoose okuyingira. Ekyo kyo yakijjawo. Okitegeera? Ekyo kyo yakijjawo because that was the biggest threat. Kulemesa Iran ekola ki? Nuclear. Ekyokubiri ku stopping a missile program eya Iran. Nti Iran yali ekoze emizinga egy'omutawaana nga gigenda kuba n'ebibuga bya Europe. Kati nga America erina okujja program eyo egikole ki? Era singa teyagiyimiriza Iran yandibadde ne capacity kuba ebibuga bya America. Kati atawo ku America eba security ki? Kati Dubai kekubwe. Airport za Dubai kezikubwe banazimba endala. Tuzawuza ebyo byangu okuzaawo ebizimbe babizaawo. Naye okutta Abamerika ti Omuyiraani akutta omuzinga gwa nuclear agukubye Chicago. Kinene. Ekyo kinene. That's a red line. Kyobola tulina kye tuyita treaty abasoma Second World War. Ba superpowers batula ne basayininga endagaano. We baba bagezesa ebyokulwanisa bya nuclear ke tugambe Russia ekoze bomu egenda gigezesa ekubira America. Lwaki? America ina satellite mu bbanga tuzita deterrence. Bwogezesa ekintu kyonna ekya nuclear America emanya mu Pentagon. Satellite zigiwa nti wali wasitudde omuzinga. Kino tuya nti eggwanga lya Iran lyagezeseza emizinga bwegiti. Yes. Ninga tekyabadde official. Yes. Kati America webe naagezesa egamba Abarasha. Omulasa n'alema kulowooza ati omusajja asitudde. Byonna we bine tukyali. Abasoma ku koodiwo ensi yali eyingidde Third World War mu butali bugenderevu. Omulasha yasindika nuclear submarine e Cuba. Jeff Kennedy ne bamugamba Russia etadde missiles eza nuclear e Cuba. Ne bamugamba Cuba tugikube. N'afuluma meeting n'abuuza mukazi we. N'amugamba abasajja bangambye okuba Cuba. Naye bwenkwata ku Cuba Third World War egenda kujja. Kyokka ng'eri amaato ga Russia agajja eri Cuba. America n'ateekawo blockade. Kati aba akyali awo bagenda okulengera submarine ya Russia eya nuclear nga yatuuka dda mu mazzi ga America ku American continent. America n'agiraba. Bano abali mu submarine ya Russia ne bakuba Moscow. Bababuuze bannange eryato lya America litulabye tulikube. Ngesimu ziyitamu. Ngesimu teziyitamu. Bano ababiri ne bagamba kapiteeni wa submarine tukube olabe simu teziyitamu America erabika yatukubye dda. Kapiteeni n'agaana. Esimu zigenda okuddako nga Mikhail Gorbachev president wa Russia alagidde amaato gonna ne missiles bali batadde Cuba bazijjo zidde Russia bali boogedde ne Jeff Kennedy kati enembwe eva kuba ya America. Bano bagamba tukube captain yataasa nti captain ye yataasa Third World War omusajja omurasha. In fact ne mu history bamusoma. He's refused. Kati kitegeeza ki bano ba Godfather. These younger boys who never went to school, when you hear them talking about war, America is a superpower. Tebakyeyita bweyisi. You must go back to history and read. Kaseera katuusi tusomeko ku byafaayo. Ate byafaayo bye bikuwa ebirijja. Simon nga naakutegeera nti Simon yaani nzirayo mu background ya family yo. Nentegeera Simon ki abantu banyimbala ba mukapala bayina ssente. Tulina family ezagabana ettaka mu 1900 Buganda agreement. Ngaali ku ttaka ly'abajjajjaabe. Ly'abajjajjaabe. Okompiitinga naye. Nina wana abatuddeko ng'ebyalo bitudde ku mannya gaabwe. Oyo obusega muntu.
Buseko bado manyi muntu si muntu. Ono gundi muntu. Ani bayitawo batya kuno kwe tutudde kyengera yenna kwatudde kyenge si ono zibangamba weebulenga kuba paka oba paka wa famire yo y'amaanyi kyengera yenna kwatudde be balandira oddi bafe ne gundi bulenga oyo ne balina gwe baŋŋamba mwerabidde musajja waali nannyiniwo nguvudde nateete nodde eri Kabuusu wano famire yaitutwala era ng'oyagala ekyapa wano ogenda wa Kabuusu ebalandira oddi. These are families simanya ga bifo kakati when you hear these boys abataaso nga bagamba nawulidde bagamba prime minister wa Israel mbu baamusse Benjamin Netanyahu n'olaba omusajja omukulu ng'alina n'ebirevu mu mutwe nga naye ayogera ebintu by'obusiru bwe biti akisinga ddala bamukutu kyobaza ezo ddala ba Al Jazeera gwe ngola kisoboka kati genda osome ku special force ya Israel eyo unit mulimu unit bagita Shebet yekuuma prime minister wa Israel bw'akyala wano ekyengera ekifo kibula ku GPS system ng'akyadde wano iwaaba wano kati omuzinga gunaakubawo gutya we gutalaba gwe bagga emizinga bakubanga bakasuka amayinja omuzingo ogukuba airport ya Dubai wali mu coordinates baba bagutaddemu kyobola abaga nti tugenda kuba mapeera abaliwo mukole ki omuzingo ogukuba mapeera ne guva mayiro 10 ezo ka Israel ne Iran tebeeriranye mayiro 10 nga 4 gukuba gutye wali ekituufu kyegwina okuba waba wala latitude longitude kati mu America eriyo base bagita area 51 bagamba it is believed aliens weziri mu America bawamba aliens ezibawa amagezi okukola ebyokulwanisa ne area 51 bw'oginoonya ku coordinates za America teriiko ne bw'oyagala nti kankubaawo ne bw'oga nti kanteekemu wano essimu endagirire waweeri tebijja kati gwoloza lwaki okuva olutalo erutandika tolyanga nti Iran yasse General wa Israel oba kale MP kale member of parliament lwaki we batudde bajjeno ba Israel we batudde ebyokwerinda ebiri wali tebatuukika goza lwaki Iran teyatawanye kuba lyatu lya America liri wali lyasembeza USS Gerald Ford basooka yali Lincoln lwaki Lincoln basooka kulitambuza nti baali kubya America negamba kituufu akazinga taakalengedde nti kasobodde buli ekijja liri eryatu we litudde Iran tesobola kumalawo mbwe ekubewo mizinga ebe yonoona myonoone kati kekube bano abana abawalabu akazinga konna kasita bakalaba mu ladda yaayo bwe kati kabeera nno mayiro mmeka nga 5 nga bakalasa ekijja kyonna wansi w'ennyanja nti kizze kuba lyatu linga submarine ziba zikiraba nga balirasa kati ebyo ndowooza mubitegedde when we try to analyze to these people we are just helping them to acquire knowledge but they should do research ate nabagamba luno olutalo oba oyagala odutegeera bino si bya feeling tolulabira ku TV bino si bya feeling ogenda kwa Al Jazeera ekava kwa Al Jazeera genda ku CNN balancing and notes kubanga buli omali protecting again wakati Iran yagadde Strait of Hormuz oil white Trump is rallying up NATO allies ba Germany ba Bufaransa ba Bungereza bajje baggulewo kata nti America ekuba kati linda ko bakole coalition begatta ibagaye nti twagala oggulewo wali bojjo tegera nti ensi ekuba kati America aliogu ne Israel atenkana kalamojja yamukubye bwati ba Bufaransa ebanegattamu
kibayita okujabagira ati kyegwati olutalo luno luli prolonged lwaki lukyawanvuye because America yekaya decision ki maker bakuba Saddam Hussein omufulumya Kuwait tuwaze coalition wano Gaddafi tebamukwata tebamugwira kirindi bakuba Abdul Nasser wa Egypt naye yegwako eddalu naggala Suez Canal Abdul Nasser yagwako eddalu ng'olwo abalasa bamuwaga Soviet Union nemuwa emizinga bamukwata basatu America kolo teyajja ne bamukuba yali Bufaransa Bungereza ne Israel kolo bebajja bakuba Nasser era Nasser okusigala nga president wa Egypt ate America yamuyamba negamba bali mulekeraawo mwanneebuuzizaako nga mumukuba kimale America yabuuza Bungereza ne Bufaransa mwanneebuuzizaako ani abagaye mumukubi kati okuva olwo Bungereza naye Bufaransa ne bategeera tewali kye basobola salawo nga America tekkiriza era gwe mulundi ogwasooka mu byafaayo by'ensi eno America neerasa okubeera ku sayidi egyo kolo bali ku sayidi emu mu UN resolution you see najjo ne yanyende mu mawanga aga respecting and knowledge nze kasawa kogera n'aba Godfather kale ebyo nno aga nti prime minister wa Israel yafudde awo ndooza ddooza eyo mugifunye kale kaakati wetutandikidde mukwano gwe yavuddeyo n'agamba we yakoma waatandikira ndooza bamukubiddeko ku ssimu diini abazungu baga nti fools never learn from history tekitegeeza kyekyo nti abagwagwa tebayigiramu ebyo ebibatuuseeko ebibadde ebyafaayo diini tabanga Bourbon monarchy bakabaka b'e Bufalansa ba Louis they learnt nothing and forgot nothing mu history tebalina kye baayiga ate tewali kye beerabira so diini taga nti has learnt nothing and forgot nothing sikutegeera osekaki ajukira kati gena amawulire olaba nga nawe obeera gwe Virginia bw'okomawo wasobola bbanga lwe ebyasoba naye tekikuggyako ku mulamu okusigala ng'okola kye wali okola era tebali tebamusibira kukola kye yali akola nawe oli munnamawulire nga tebakusibanga kiba kitegeeza ayina yeepimira kyatasobola kumira nanye mawulire gano weepimire si buli kituufu nti bakyogera ate si buli kyomanyi nti okyogera yensi eyo yensi ekituufu kisobola obbeerayo si buli kituufu nti kyogerwa yes Iran eyinza okuba ekubye United Arab Emirates nnyo naye nga tegafuluma amawulire goza buli ekiri mu Uganda muno bakiwandiikako nagwe ngayo kumakya nti muganda nti si buli kituufu nti kyogera sayima amawulire tekitegeeza kulasana bakita kulasana abagalaga olasana tekitegeeza nti byoyogera si bituufu biyinza okuba bituufu naye you are over shouting you are over talking baako ne buleeki mu kamwa nze sayima amanye ebintu bingi mu ggwanga lino naye byesitagenda kwogera mu bulamu bwange bye bingi omanyi n'okumanya nako buzibu buli awo kibi nga kumanya ate obutamanya bulungi olaba omuntu ng'alimba naye ng'ogamba ye wakyalimba kati sayimo oyinza okutegeera nti gundi bamwadde biliyoni 3 nekikulumya omutwe n'obalamu ye talina kyakoze naye nga gwokedde kola it tortures sigenda kirowooza ku muntu afunye ssente kati gwe okusinga obutamanya nti gundi yafunye kikuyambako ku nsi tewali kiruma kati kanki ku breaking mangu tewali kintu kiruma nga junior tukera ku makya nga tukolanga wano n'ozuula bulijjo nti gw'obadde ovuganya naye ng'olaba mukola olinga amugoba ne tomukwata kumbe mu bizinensi yammwe gye mukola ababiri alina kyakukosizaamu naye ng'ensi bageraageranyiza ku mulimu gwe mukola nze nejjo tukola akantu nze ndowooza nti yakola ennyo kumbe mu kantu alina kyakukusizaamu buzibu bwakumanya
knowledge can kyovula abaprofesa basinga obungi edda baagwanga eddalu ffe twategereranga profesa babeeranga bameze agalevu nga batambula beeyogeza bokka nga oyo profesa amagezi disorganized. Okumanya ennyo nakyo kibi kikufuukira obuzibu. So kati diini byonna byayiseemu abiyiseemu ku lulwe na mulimu gwe. Whatever it does after all that experience, it is his choice. We should allow people to exercise their rights. Exactly. It is his choice. But singo badde gwe nga gweye wadde okutandikirako kye banoonya omulimu omulala atasava mawulire isobola rewards versus risks. Mulimu gonna kubeera kyasobola okukwatamu bwe butalumba nnyo omuntu kulowooza nti amuyinako obuzibu naye ng'omulimu tegulina buzibu weyajja kuba siddeeni. Manyi how you market yourself matters. Engeri gye yeetundamu mu bantu singa ddiriza bajja kuba tebakyamulaba nadda ku mulimu enguzi negamba nawulidde walidde enguzi naye si kirungi tweyongereyo. Yes. You see agamba ddiini ate gwe twagula what we ordered and what we received. Yes. There are what people call firebrands. Omugenzi muzaata yayimirira mu muzikiti n'ayogera ebintu ne basiraamu banne bye batya okwogera. Kituufu. Otegedde muzaata ali yeemaketinze ng'omuntu ayogerera obusiraamu vis-a-vis ani abyagala ate eryaki. Era tewaliwo olunaku lumu muzaata we ayoge bambi kitegedde. So how you market? When you market yourself as a diplomat, you'll be followed by diplomats. So emirembe gya ddiini either kukoma akole yali yinga akola baddemu bamunywe oba kuva mu mulimu akoleyo omulala. Simulabanga omulimu aguvaamu. Saimo oyina style yo ey'obuntu bulamu n'okubeera nti in a heated debate you remain cool. Okussa nnyo obwongo n'okulabira ewala Saimo mu bintu by'okola naye si buli YouTuber nti akiina. Waliwo YouTuber eyeegatta mu mboozi neyeefula nga ate ye gwe bakyazizza n'olema okwawula panelist n'amukyazizza. Mbiraba nnyo abo abali ku mainstream n'aleeta omuntu ate moderator naye n'abuguma. Moderator nayagala kuwa ndowooza ye ifo ky'okukiikirira abataliiwo mu kifo ky'okuregulatinga debate nga bwe yina okukola ki naye n'omulanga naye abugumye anti amanyi osegera naye ate nayagala ate okulaga nti ate amanyi nnyo ate okusinga ono gwe yakyazizza. Kino ekifo kisaba okulula ebintu ebirungi n'ebitone omwana wo by'alina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusaba okululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience,
every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Wabayo ffe. Anze chenchi. Nze mbiraba nkeera. Ozuula luvannyuma tukyeka wadde oyingira musajja. Nze kati eyo mbiraba ki? Kati awensi we mmanyidde. Nti kyosayima osobola okubaawo ogugambo nga gunene bwe guti. Nenze nga ndaba katono ku bye nnina mu sitooko. Nonga ne Junior ogugambo gw'ovuddemu nga gunene ne gugamba nti akokokka. Sagamba omuzadde gwe bayita okuba omwana kusoma. Ng'ate yagagambo gafu. So we are all different in this sector of media. Era eri abaagala Deni Lubowa nga Era kwe bali bamugamba come back papa. Bangi. The only legitimate journalist that we have in this era country. Bodini kati ekibadde kimuwagiza kuba banene. Era abantu bagamba kugamba kwaba batagambwa ati. Wakoma oba otandikira. Buli mulimo n'empeera omubbi agoba nangwala. Bw'aba atandikidde we yakoma. We clap for him. Congra. Yeah, I think it will not end the way it ended last time. Kena nz'omu abamuga nti Dini abantu abasooka obaleke. Nanvuma. Nze wonna abamusiba natuulako nabo. Kalate yakubako ebinaze kalangala. Sirukuwanga. Ne bampita atwasikana na ku Victoria Mall Entebbe bannyini byo. Nga banene bati. Nga bali bubi. Emundu ziri eno noke omusajja twamuwa. Naye ekizibu we tumuwa ate n'agenda n'eri n'ajjayo. I think two groups were fighting each other kalangala awo. Kyobula batwala ennyanja bamugoba omukyala. I knew those stories because at some time my father was also involved in protecting some of those big people. So I knew where Dini would stop. Nekasita yeetonze. Nakkiriza nti gwamusinze. Buli musango bamutanzize million 5 oba. Zali 5 wamu. Zali 5 wamu. Nebaza nnyo mwenna abaakijje mu mutima gwammwe ne musonyiwa Dini Lubowa. Kale, owaayi. Mbalaba ensonga first of all Jaden yatuuse bulungi. Oyita batira eggwanga India. Naye what is the problem ennene nnyo ereese akacyankalano ku mutimbagano kuba ndaba tewali kipya kyayiddwa. Nze nsooka okwebaza Katonda nti kyaddaaki Jaden yagenze mu ddwaliro. Kyo nno kyakwebaliza Katonda nti abantu bangi sayima mu ggwanga lino baagala obujjanjabi n'okubakwatirako naye tebafunye mukisa ogwo. Nawe mba byempulira bituufu nti Jaden gavumenti yamuwaayo $10,000 ne bamuwaako 6 ze miliyoni mmeka eza Uganda. Buli mutwalo gulina 36. Buli mutwalo. Kati gwe soko bali wali 7 ke kamwana. Kati then era kwatayo 7 2 nga 10 ke mutwalo 6. Miliyoni 210. 200 2 ngana. 2 ngana. Ati nzija. Tulina sente za mirundi 2 eriyo ze baasonda. Izava mu bantu n'eza gavumenti. Bazitugamba. Twasembayo nga bakakungaddula wemtwa okadi bwali 1,500. Bwali 10. Abantu bwe bakola ki? Bwe baasonda. 10 mmeka? Zaakola ki? Kubanga enteekateeka yali ya Jaden genda Nairobi. Which didn't happen. Bwe baamala ozimusondereza 1,500 abantu batandika okulaba Jaden ali mu mabaala
ali mu parties kyali kya bulimba eky'emmotoka avuga amamotoka yali ayituddeko mu mmotoka because he wouldn't go to do what he told us he was going to do. Sete mwazikuŋŋanya mugamba omwana mumutwala wa mu ddwaliro yagendayo yeyo gye yagenze anti nkugamba nti mwatuga agenda kufa mu wiiki 2. I'm telling you emyezi emeka katulimu mmeka tulimu emeka tweka tuyibadde tuyingidde ogwokuna omuntu buli w'omugamba ng'ekintu ng'omusabye ssente zo nti ngenda kusasula feezi z'abaana naakulaba ng'ate ositula omusingi. It is common sense. People like that and by the way Vuma Jade ni batuufu. Omwana baba bamuwa $1,500,000 ne mutugamba nti kagende Nairobi bakole ki bamukole tests try to okulaba that action happening which didn't happen. The next thing we are seeing Jaden moving around YouTube after YouTube. But a sick person is behaving bwatyo. Sayimoka nkubulye obona abantu wesibeeko kanula. Nana kuwa sente alabe tudala tamale muki. Nzo nali ku kitanda ensambya. Tewajja okundaba. Omanyi nti up to now eri abantu abatakiza nsafuna accident. Kati gwawo bayita batabufu ba mitwe. Ninga wajja n'amanyi n'ogasinika gati nga y'amalibu. Eno yonna seeti bagiteekamu hamu ye yagagulagana. Gwe nno wagalaba nako. Ne eriyaga nti Junior teyafuna ki? Ate era ne School Authority omuntu n'agigula. Omuntu n'agikola ki? Which is true, which is normal. Tusobola kulemesa abantu ndowooza zaabwe. Mochigera. But facts are facts. Mochigera. Kati Jaden ebintu bisatu bye bayina okukola. Ekintu kyanditambudde nga we bakyogera. Waliko press conference ya Jaden yasooka gye baakolanga bawa ssente. Baatugamba budget yali ya $1 emitwalo emeka? Ena. Naye omusawo n'agamba nti Jaden okusobola okuwona obulungi ne test zaanaddamu kakasa nti nno omubiri gusobodde okukkiriza bone marrow na biki. Esonyiwe ddaka $1 emitwalo meka? 10. Ompulira bulungi? Kakati waba yagenda mu State House n'ajja emitwalo 6. Omanyi nti kusitira ekintu kyangu nga kubanja ssente ze bakusuubiza? Naye tusookeko kimu. Kitiwa? Kiri ekya bone marrow. Ate netusobola kugenda ku bone marrow nga ssente toyina. Eza bone marrow weeziri. Ez'okubalabirira. Byonna weebiri ekiddako process muzigasse 2 nti after nga bamaze omuteekamu bone marrow eno. Inaaba efiitinzeemu ate we yeetaaga care. Kati sooka tukoleko kimu. Tosobola kukola bintu byonna mulundi gumu. Kati sagala kumeggana n'abantu. Kati Jaden ki ekimulumbya Senga Acid. Ziri seeto zavumira Senga Acid yali azimutereseza. Simon, help is not right. Help is not right. Simon omuntu bwenga nti Simon nyenda ku Simon paye emitwalo 2 ndi mu injury. N'otasobola kitegeeza nkuvume. Kubuuza ekibuuzo. Twafiirwa muzeeyi wano. Singa oba otambula naye waliwo omukadde omu buli bw'omuyitako. Mwana gwe lwaki ompiseeko? Mwana gwe nga owulira entitlement ye yaki? Y'amaanyi. N'okizuula nti entitlement y'omukadde oyo ayina gwe yakwata akakadde n'akamuwanga amabugu naye nga tekaakutuukako. How do you feel? Ebyo bya bulijjo. Ebyo bibeerawo. Gwage buli seeto zange ez'amabugu baazituusa. Nina bimanya abaaziri. Ekikati kyaggwa. Sayima weeyigirizenga nnyo okugenda ku kiddako. Bw'oba ati Senga Acid mubbi ne ba YouTube baleeta accountability. Ba YouTube bakona ku ssente za Jaden. Kati ziri waawe zagenda ku account ya Jaden. Eyawa gye ziri. Leeta show us evidence. Tetugenda kuddaano Sayima owolereze mikwano gyo. Bring the bank statement. Katonda akutaasa. Kyova olabanga buli w'otandikanga project. Omuntu gw'osookanga okufuna ayogerera ekintu. Kini njagala kukubuuza. There's something I want to understand. The good thing gwe oyitarakirizako ne Senga Acid.
point ya Senga Acid eriki baatuula ku channel yaabwe Jaden n'agamba n'ananaagiza Senga Acid njagala point kubuulira obuzibu we buva Jaden n'ananaagiza Senga Acid n'agamba nti eriyo omukyala asuleyo mu kyalo ky'e Canada yagezezaako okunnyonnyola okitegera eriyo omukyala asuleyo mu kyalo ky'e Canada yagezezaako okunnyonnyola naye ne sente zange teyazimpa Simon bwe muba mwatuukirira Senga Acid abayamba okukuŋŋaanya first of all abawa Senga Acid sente ezo mikwano gye ekyo kitawali akigaana kituufu mikwano gye Senga Acid yazaala Jaden ati kyekubuuza nti Jaden ekyabadde kimulumbisa Senga Acid tekiriiyo Senga Acid yalaze nti these two people baogera on a personal level aina messages za Zubeda aina messages za Jaden eyo yonna tiimu yabwe Senga Acid abadde ayogera ki nabo lwaki tebakutte essimu ne bagimukubira naye ndi kyesaaga tumixing private nti Senga Acid tubadde tukusaba private ba YouTube mulekewo okulowooza nti buli kibalira mu mawulire tewali nsonga Jaden lwaki yabadde atubuulira n'otubuulira nti Senga Acid ku ebyo byali byabwe Sayima bwe ndwala wano n'ogenda ku channel yo n'ogamba abantu bo nti John yamulwadde ne bakuwa miliyoni zange ezo 2 Sayima kyabugunjufu okudda wano ku kamera ng'ambe nti Sayima sente ezo tewazimpa is there a right oba nina kutuukirira mu buntu naga Sayima akasente kaye kakola ki kabaaki omanyiza embuuza bubuuza simanyi kati ekyanyiziza Senga Acid kiri genuine ekyamunyiziza okumulaga nti baadde bagala mulaga ng'omubbi kakati yet the woman took time took trouble n'agenda mu mikwano gye abaawa Senga Acid sente bennyini wamma bawandiise messages ne bamugamba tozimu wakati kakati ekyo awo sooka osimbe wakati njagala tuliwininge tuddeko emabega abaawa sente kubanga ekisooka kitulina otereezaamu Senga Acid ng'ow'omutima omulungi yatekinga initiative to collect the money kati njagala okubuuza Senga Acid yatuuzaako yakolako live n'ayisa resolution publicly nti bantu agenda bawa sente bano we yabasaba medical reports because what everybody was waiting for was those people were telling us after Jaden getting the money for air ticket agende mu Aga Khan bamukole ki tests which they didn't do kati buli muntu abadde ayagala okuyamba Jaden nga kyasooka okubuuza biki bipapula ne ata ayina emitwalo 6 ayina n'obukadde 10 ne bebe kulu byamusumbuwa ne bebe okubabuuza oyo mwana siga yagenda dda ne bebe yabagamba bamuwe biki ati kubuulira ne bebe yabagamba bamuwe ki empapula kakati we baba asoboloziwa bebe kulu lwaki bali tebaziwa Senga Acid because ne Senga Acid alina okuddayo eri gye yajjayo sente aweeyo accountability bya sente we biba ekyo kituufu kati bano baagaana era tebakyegaana Jaden yagamba nti ekyamulemesa okuwa Senga Acid ebipapula bye nti si buli omuntu abitunulamu nayo nsonga ye because weetaaga obuyambi oli munaku now you are putting in ekyobunaku kinene ati kati era Jaden kubanga emitwalo 10 era Jaden era kati yeetaaga obuyambi kati singa omukaaga tegwajja kati singa omukaaga tegwajja kati now you are using people nga tetunnabuuta omanyine kino tunakiwuliddeko nga tetunnavuma Jaden bunaku bameka kuggwe nga bali bakujjanjabiddeko obukadde 10 Jaden wamma munaku atayina mpisa si munaku otegera si munaku kale omuntu eyeetaaga obuyambi nga tayina mpisa kwa Senga Acid si ya muzaala nnyina n'ekitayi baba mulemeddwa Jaden baamu n'empisa Senga Acid waba yatwala initiative n'akusaba ebipapula naye yali mutuufu ku sayidi ye nange nina documents wana watu baba baagala okuzijanja banzibawa nonga ati owange ebipapula bibino omune nalwala akataago Zubeda bwe yatuukidde okugenda ewa Senga Acid amugambe nga bwe yalwala bye yalwala wabiwulidde byesagala kuyisa mu kamwa nga bwakulukuta omusaayi lwaki byali mu interview lwaki eyo interview katono nnyo eyo interview Zubeda yagirecordinga eri ku channel lwaki ana okumuwa ebipapula kyotanzize mukyenjagala abantu kati katukole bwe katono nnyo onziremu kino nze ndowooza bwe nti
oluvannyuma lwa Jaden okugaana okumuwa empapula okuwaayo empapula lwaki kati ate Jaden abadde amuvuma nannyini ssente n'azisigaza naye n'atavaayo publicly kugamba banaye mwampa ssente naye gwe mwampa ssente gwe mwazuleka ssente ze mwampa kirabika ono muyaaye era singa ekyo kye yakoze nawe n'akuwaako 5 pazo n'amuwaako 5 kiribadde kyakolebwa otegedde bulungi before Jaden n'avaayo n'akyogerako ffenna twali tumusabye omusango Senga Acid simwagala naye Senga Acid yasigaza ssente ezo ng'alowooza balimuwa ebipapula because Senga Acid takolera ku biragiro bya Jaden akolera ku biragiro by'abali abamuwa ssente mikwano gye kati abamuwa ssente bali bakimanyi abamuwa ssente we baalabye nera kyatono nnyo abamuwa ssente bali bakimanyi nti Senga yalina ssente we baatuukira ozimuwa lwaki tebaziwa ggwe era bazimuwa bamwesiga gwaliddeko ku bonna complaining ati ekibuuzo kyali kyekubuuziza abawa Senga Acid ssente baali mikwano gye obayi yogera kyobuuza kituufu abawa Senga Acid ssente gyali mikwano gya Senga Acid yes or no mikwano gye wawuliddeyo ku bonna eyeemulugunya tewali yeemulugunya it means there was an agreement nga Senga Acid agenza okukima ssente nebali Senga Acid nasaba Jaden ebipapula Jaden abigaanira bali abaazimwa they did complain era mbu bamugamba ssente zikozeseemu ggwe kyolaba ekiri beneficial kyenjagala kitegeeza baali bamaze ne bagamba Senga tokayana na mwana Jaden atalina mpisa bw'aba taturespecti nze ffe abamuwa ssente atuwa ebipapula tukakase nti mulwadde ssente ziwe gwe kyolaba bakimugambye kati bali bakimugamba dda kuba Jaden yagaana doleti empapula kati kale bakimugambye kati tukitwale nti bakimugambye kati era Senga Acid n'akwata ssente okusezera ku biragiro by'abakama aba abaazimuwa n'azituwa kati kati bazimuwa ne bamwesiga ne bwe zaanimazeewo omwaka Saimo muleke kugenda nga kusaba abantu buyambi ate abantu abo ne mwagala mubafuula ababi Jaden oba watuukirira abantu omwavu Jaden kankubulire mu nsi eno obo si bwe bulwadde obusoose bw'ogenda osembayo okulwala abantu bangi baagala treatment tebagifunye naye gwe Katonda akuyambye n'ogifuna Jaden concentrate on your health lekerawo okugulubana n'abantu buli akuyambyeko oba atasobodde mwebaza olulala balisobola nze nalwala wano nezo ssente saaziwezaako naye ng'ate eriyo abanziruukira nali zeetaaga kati gwe bagambye bwe bulwadde bwokka bwe nnena gaali mannyo ebintu bwe tulina ebirwadde byaffe kati Saimo osobola okubeera wano nga nalwala omutima gwe towulirangako ti gudi yafiiriddemu mu buliri kati nagenza okukola tetwabadde ffenna nakasiru baŋŋambye batya nti pulesa terinnye leeta ebipapula leeta ebipapula byangawo manyi Saimo leeta nze sitya kubiraga bantu leeta nabadde nakaserejjo ne bampima weight ndi mwana 905 ne baŋŋamba lekeraawo okulya nakasero hospital kwokulya okukendeezezza ne baŋŋamba Junior lekeraawo okulya nga tokola exercise omubiri ogutuuzezza nnyo pressure yetandise okulinnya kati ng'enkyafuna high blood pressure nga ngamba abantu bane mu nsondere nga nzija ntandika okuvuma abantu abaavu tubeereko n'empisa wasonda ggwe ninako emitwalo gyange egyo emeka 2 gireke lugono kwata mu emitwalo gye 2 ekyo kiveewo nasabye entono nezijjayo gwe gowe 2 togera mmanyira Jaden kale Saimo wazo oyagala ku protectinga Jaden kale ozimpadde baneze zange bazenzereza thank you so much ne mbambaze bobi kale kati gwe owe 2 tukujjamu neyalemererwa okuyamba abo tebakyalina se ku Jaden tunayamba abalala naye naffe era tubadde twetaaga buyambi naye bakasente nange Senga Acid ke wampadde kaweddewo tewasigazizaawo ndala Senga
Senga Acid omukwano yagojja. Naye mikwano gya social media. Muna social media tekuli mukwano. Sikyawolekera bayomba. Sasa imosi werekera bayomba. Nawo kirabye. Nagenda awo nga nkola ku live ya gundi. Ya Senga Acid kubanga lyanvomedde ampise buli linnya Junior Mutuli. Nenkulira akuyita ngamba. My brother Junior. Ne bambi yankompasate nze ebivumo. Olwo nenda bakabatanga manyira. Gwa Junior, oyo mukazi yakuvuma so what? Kati gwe kabato baddo nyamba ki gwatanvumanga. Kanyana na Senga akuwagowa. Sayima akuwagowa. Nze okubeera awo ng'oli mukwano gwange toyina kuvaako. Kati kabata batagenda kunnyamba ki? Kabata nze siri mwana wa nnyoko ndeka. Have a right. Akuvuma akusasula. Nze kasita ovuma n'osasula. Emitwalo 5. Gwali ompadde ziriwa. Gwazina sewosula mazzi nateete. Tumbaavu. Nebujja ne butweweesa amagezi. Junior, wakoze byo okuddawo ne Senga Acid. Wabadde avuma kabata nga badde tamuddamu Senga Acid. Di kabata lwavuddeyo okunwanira nga Senga Acid yanvuma. Kati ate maze okuddawo naye. Omukazi ankompasate nze. Mazeewo. My sister Senga. Vuma. Muyinako buzibu ki? Wasula we mbadde nsula. Bwe yanvuma olwo ne ŋŋaana okulya. Oba mama nge yamuvuma teyeebaka. Byakuvuma yabijjeewo. Binkole ki? Wadiza ekivuma kittegomba. Nze benvumye bameka benkosezza. Ekyo kyekizibu ba YouTuber kye muyina mwagala ovuma abantu ate mwe temwagala bavuma. Kyekitusumbuwa tudde sayimo. Wano woba oyasamya akamya okuvuma abantu naye bagenda kuvuma. Sayimo buli wokulanga songo voola abaana b'abalala. The same energy is going to come back to you. Waliwo ebintu ebitutuuseko nga bakiyita professional hazards. Kati bino ebyokutuvuma nze ba YouTuber munsobedde. Nina abantulako wano ne bavuma maama wange nga bwe tuli abanaku. Nyine wali oyagala kusiba. Naye wali oyagala kusiba. Nali njagala kola ki? Kusiba. Nali njagala kubasiba. Nze nyinza okusiba ezembwa. Kuwanda bakonga nyanze kubasiba. Eyabasiba bamumanyi. Nge sina budde bwa kuvuma YouTuber mbwe avumye maama wange mbwe nyende ku police mbwe musibe. I don't have that time. Kati muleke sayimo eno bayita public domain. You can't be private at mujja abaana bammwe mu kamera sayimo. Gamba bakwano bo bajja abaana bawe mu kamera. Neno jja n'otunyumeza ne mukazi wo bye mwalidde. Lwiri. Sibu kiri okutandika wano n'otugamba nze ne mukazi wange twalidde akalo. Nabuuzizza abantu sayimo maze naawe ebbanga tugenda myaka 8. Siraba ku mukyala wo bw'afaanana. That's how private you are. Sayimo maze naye wano tugenda myaka 8. Sirabanga ku baana bo. Nakalabako obomu. Kubanga nze naawe ekitugatta kati si family yo. Ne wano YouTuber n'akwata mukazi we n'amusituuza wano. Mubakole content. Enkyeba n'amukuvumira ng'otandika ensimbi. Waliwo avuma kyatalabye. Simu abantu tebatuwagala nga tuli bulungi. Bano abantu oba onakipinga following. Abantu baagala babafaanana. Balage nti oli munaku. Maama balage nti okaaba. Gomanyi nti wano eriyo abantu abatagenda mu mmotoka gaabwe ku mirimu. Kubanga mukama we bw'anaamulaba ng'avuga Benz kasajja ku mutima. Kitegeeza the backfire is not right. Nugu. Absolutely. Mu bantu abavuma Zubeda mulimu abamuulirako ennugu. Ebadde takimanyi. Agamba gwako. Obadde amanyi nti alina kye yabakoze ekiri awo. Mulimu abamuulirako ennugu. Waliwo naye be yavuma abamuterese. Eyo business gyalimu eya bridals nawo mulimu abamulwanisa. Zubeda naye ayogera ku bantu. Waliwo abamwogerako olw'ekinyumo. Bandi wagon. Abalaba commenting naye na commenting. Alaba trend jedda. Gwe bayita batwamba kuvuma kubanga ensi yonna ekuvuma naye nga tebamanyi ki ekikuvumya. Ola olinga kutaddeko comment nogamba. Nogekete tununa mukola ki? Kivuddewa. Kalabenze we najjirwa ekiwalata nadde. Sayimo, bwe tuba tukyali mu mulimo guno
bakiraya nti si baffe bantu Mustafa yabuuzizza omuntu omunamugamba gwe YouTuber ani akuwa right okwogera ku balala nina okusupplyinga amawulire namugamba gwe amawulire oyagala kugakola ku balala gwe toyagala bagakoleko Saimo tunoonye famire z'abantu Saimo twavumye ba Chosen Beki ne tubagayagaya ne tubateeka wali Chosen Beki yesse muntu nemukwata abaana be nemubavuma nemukwata mukazi we nemukwata bba nemubavuma mwinenge gye mugezaamu fayiro Junior muli mukugeza fayiro ani yali avumye ku bana ba Chosen Beki mulekerawo okugeza fayiro wavuma abaana baba nga baana kibe navuma gwoyinza okuba I'm speaking on behalf of the YouTubers nka YouTube omu yavumye oba kyaninga yabaali bavumiddeko omwana kankubulire Saimo ba YouTuber tebatwana bavuma mama wange did it happen no tuna wali ogamba abantu anti odefendinga nnyo kati osekachi amajembo lukufu muwalane ayina kinawe wani mpisa ze gwe nga teri yakuvuma muwalana sibalina nfuna baba kuvuma buvumi kiwalaata abaina gwe batavuma leka mukazi wo twaguze ensi walensi twaguze ettaka fe tuyina amayumba fe tuyina emmotoka Saimo abantu tebaagala kumanya ebyo binyiiza abantu eyo nsonga ntuufu naye ate n'abantu bakimanyi nti ekibatawanya nnugu bana ebyo tebinyizizza abantu baagala kulaba ng'okaaba eriyo Sakozi mukwano gwaffe amanyi talaganga ku maka ge tayagala era bagimanyi kale bye